bwe sikuzika nfa oba nfunamu ki? Sirina nsonga lwaki nkuziika, wali badde ng'oneesonyiwa n'okola ebikukwatako omusajja mukulu, nange nenkola ebyange ebinkwatako. Nina ebizibu bingi ebimala, so better focus on your problems as I focus on my problems. Ani abyagamba? Bamuyita Rema Namakula, nga yanukula musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Tukwaniriza nateerako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli, amanya n'eddoboozi nakugamba bampita Ntambi Kimso, the number one rich boy Maxude Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga bakikaseera obeere nti osubscribinga bambe kabebi oba kisebo, tubeere nga tutambula ffenna 24/7. Twasala okuba nti tukuleetera amawulire agakwatagana ku entertainment industry kokata ne current affair mu Uganda. So what to say, tula okalire tubeere nga tukususudira emboozi. And now Bebe Cool simusanyufu na Rema, abadde simusanyufu na Rema olw'okuba nti bambi Bebe Cool yafiiriddwa mutabanyi wamanyikiddwa nga Alan Masengere aka Shortcut eyali mu Gagamel, era nga omwana ono yakola kyamanyi okuba nti azimba ku career ateekako etafaali ku career ya Rema Namakula in songwriting, promotion n'ebisigaddewo, era nga omuvubuka ono yali so in touch with Rema Namakula, era nga Bebe Cool bw'atalabeko post ya Rema yonna n'ebintu nga Rema akungubaga yadde okufunako akamesage tekyamuyisiza bulungi, era nga Bebe Cool yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe ng'ayita mu mikwano gye gy'abadde so close, n'agamba naye bannange Rema twamukola ki? Rema yatasobola kuba nti atukubagizaako yadde okujja okuziga kyaliwe yamubeerawo ebiseera byonna. Yeffe Rema twamutira baani? Rema twamukola kiki ddala kitwakola Rema? Tubeere nga tukimanya mpola mpola. So n'olwekyo Bebe Cool yanyize n'ayitawo n'atandika okuba nti ayogera ebigambo ebyenjawulo, n'agamba nti owaaye omwana bw'aba nga asaze okuba nti aganye okuba nti atukungubageza n'okuba nti aganye okuba nti ajja aziike kyaliwe eyamukolera ennyimba, eyamupromotingira ennyimba, eyamufuula Rema owaleero kati gwe bayita Shortcut, ndi aganye okumuzika. Nange bwe nvanga mu bulamu bw'ensi eno nsaba mukyalo oyo talinnyanga ku malalo gange yadde okujjako yadde obakungubaza, because andaga nti ye talumiddwa. Tulaga nga abamuli n'obukyayi, tuliko obukyayi ate nga ffe tulina kitwamukola. Twakwata kariya ye ne tugizimba ne tumupromotinga ne tumufuula owakabi ne tumuwa amaanyi ago gaalina. So n'olwekyo yali badde nga at least yadde nga waliwo ebitagenda bulungi, yali badde nga at least asimako ekyo, at least najja nakola ki, nakungubaga mukyaliwe nfanfe. Now Rema Namakula olwawulidde ebigambo bino kiteebereza okuba nti yabeegeyezaamu n'emikwano gye okuli Evelyn Namulondo n'abasigaddewo mpola mpola, ne bagamba nti owaayi wawulidde ebigambo bye reportings ba Uganda mu Kamoli nti Bebe Cool yagambye nti togendanga kumuziika era tolinnyanga ku malaalo ge. Rema Namakula mu kuba nti ayanukula Bebe n'abantu bafunyeeko information, Rema yagambye nti naye tali interested mu kuba nti aziika Bebe Cool era talina nsonga lwaki amuziika. Ne bw'aba nga tamuziise talina kyafiirwa, ate ne bwamuziika talina kyafuna. So n'olwekyo ye okugenda ku malaalo ga Bebe Cool n'okumukungubaza talina nsonga lwaki amuziika, talina nsonga lwaki alinyana ku malaalo ge, era talina nsonga lwaki abeera ne Bebe Cool. Rema agamba nti Bebe Cool afuna ebyokola nga ye bw'alina ebyokola bye yamwesonyiza, sira okuba nti naye amwesonyiwa amaininga his own business, naye nga bw'amaininga her own business. Era Rema agambye nti ye oba Bebe Cool ateekawo embeera ati oba eryetta ye tebimukwatako because kyayita oba amwagala oba tamwagala ku lumbe lwe, she doesn't care. Ekisinga obukulu nti abamusaasidde oba ffenna tuddayo eri Mukama Katonda. So n'olwekyo talina nsonga lwaki alinnya ku malaalo ga Bebe Cool. Rema agambye nti Bebe Cool kisira okuba nti naye akula. Bebe Cool alekerawo okwekabya ng'abaana abato. Bebe Cool alekerawo okwekwatirira. Ye yalowooza mu munyiivu nnyo, naye abantu abasinga nabo banyiivu. Rema
Anze ayisa Bebe Cool mu bintu ebyenjawulo. Rema ono yatendebwa Bebe Cool mu Gargamel era nga Bebe Cool yalina impact nnyo mu kuba nti apromotinga n'okupushinga talent ye, of course okuba nti alina watuuse, wabula fallinga apart with Bebe Cool. Rema yatandika okuba nti ayagala musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Samsuza, yatandika okuba nti ajimira Bebe Cool n'okuba nti amuyisaamu amaaso era nga yamaliriza avudde mu Gargamel. Bano nno baayawukana nga bagenda ku Kaliba concert, Rema nga takyawulira Bebe Cool paka kati batandika okuba nti basinganya ebigambo ebisongovu paka kati sawa zino tebazikizanga fire. Rema aze akola kusaseza ejawulo naye nga ate bonnange tayitanga tatawe mu music kuba nti aze ateninga era nga Rema alina obukyayi bungi nnyo ku Bebe Cool. Recently Rema yakola embaga last year, tiyayita oba oliawo kitaawe ne maama we abamanyikiddwa nga Bebe Cool ne Zuena Sali, teyabayita ku mikolo era yagamba nti talina nsonga lwaki abayita kuba tebalina kye bamuyamba, but at the end of the day nga Rema kyali mu Gargamel yali atera kuyita Bebe Cool taata kwogata ne Zuena mami, naye nga Rema byatandika okuba nti akikola n'okuba nti apushinga n'okufuna erinnya yakyukira ddala mpola mpola era nga abantu beewuunya empisa za Rema n'okuba nti Rema yeeyita ki ng'omuntu era nga abantu abaali bamanyi enkolagana ya Rema ne Bebe Cool siba kisanyufu n'engeri Rema Namakula gy'ayisamu Bebe Cool. Bebe Cool yagambye nti Rema tajjanga ku malaalo ge ng'afudde, tamuziikanga because yaganye okuba nti aziika mutabanyi we. Ge twakafuna okuva mu nsonda za timu Rema nago katandise okulaga nti Rema yagambye nti oba aziika Bebe Cool oba tamuziika talina kyafiirwa, ekiri nti talina kyafiirwa, oba alinnya ku malaalo oba talinnyayo talina kyafiirwa era nga naye talina nsonga lwaki aba aziika Bebe Cool. Wano kikulaga olutalo olukyagendera ddala mu maaso. Owaye kiki kyolowooza ku lutalo lwa Rema Namakula ne Bebe Cool? Olowooza kirungi Rema okuyisaamu omuntu eyamuyamba mu music industry amaaso oba kikyamu? Olibaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section mpola mpola, then tutambule bulungi. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boya, Maxudi Junior. Bye bye for now. Webale kuba nti osubscribinga.